ebinazi mu district Mayuge, Bugiri ni Namayingo. Isano lyerere mu bitundu ebyebusoga gavumenti ngebita mu ministry y'ebyobulimi olunaku lwa leero evireyo yawa abalimi okuva mu district 3 omuli ey'Emayuge, Bugiri ni Namayingo endokwa edebinazi baje badisimbe debayambeko mu kawefube gavumenti waliku okubona ng'alwanisa nawokero w'obwavu mu bitundu ebyebusoga. Atwala omukisa guno okusimula akamotoka kano aketwise ebinazi oluvannyuma olw'amaliri okutuusa okwemuluko ly'eri pulezidenti n'atulagira nti tuleete ebinazi ebinamaawo ebiina abalimi bye baasima. Abalimi b'akolambu baasima ebiina emitwalo 5,400 aye nga bazira n'okwa yalojja agati mugule ebinazi mangu babiguze okuva Sanobe eyatuyese byona emitwalo 5,400 era nisiibula motoka eno etandika okutambuza ebinazi mu balimi Namayingo. Mamu bulungi ino. Ubona bulungi ino. Muchidi bulungi nti okusinzira kwa lipooti eyafulumizibwa ekitongole ekinonenkereza ekya UBOS yalaga ng'ekitundu kya Busoga n'edimu ku region mu Uganda edikasinze bwavu era nga gavumenti tiyatya amabutyami yatandika okunonenkereza ku pologulamu ey'enkezo oba oliawo esobola okuyamba ku ekitundu kino eky'Obusoga okubona nga kigaigawala n'abantu baamu okuwona ekirayiro ky'obwavu. Kubanga yayiyo omulimi okumusitula era nga oluvannyuma olwa gavumenti okusalawo nti okulima ekirime eky'ekinazi nikyonka ekisobola okuyambako okutumbula ebyenfuna eby'omu bitundu eby'Obusoga. Abakungu okuva ministry ya agriculture oba ey'ebyobulimi batandikirawo okutuukirira abalimi ab'omu kitundu eno batandika okubasomesa ku kirime eky'ekinazi engeri yebakisimbamu eibanga lekimala n'engeri basobola okukifunamu era nga okumala ibanga nga abalimi bewandiisa olunaku lwa leero abalimi okuva mu district 3 omuli y'Enamayingo, Mayuge ni Bugiri beide wano ku kitebe kya district ey'Emayuge okubona nga bafuna endokwa baditwale badisimbe. Twidye okutongoza okuwa abalimi ab'ebinazi esente President Museveni lyabahereza oluvannyuma olw'ensonga y'obwavu okubobya gavumenti ya NRM, gavumenti ya Museveni omutwe kumala ebbanga inene nga tukalemererwa okufuna engeri gye tuva mu bwavu nga Busoga. President Museveni yasalawo nti tujire ku kyetubweineku ekalangala tuleete ebinazi ebusoga kubanga ekalangala abantu bagoba obwavu. Netwogera wano abekalangala nga babita mu kulima ebinazi buti omuntu asingayo gansi alina gafune sente eda buli mwezi ate nga ti sente ntono
project eno eyagira omuntu okulima obuli mu miliyoni babutono ino ainga tiswika mu eka 5 kasubire nti omuntu afuniyeyo ka eka kalala kati yalima ekinazi oyo bwana balime ebinazi nabirabira paka gatandikira okungula kitegeeza nti alija kufuna emiliyoni ndala buli mwezi kubanga ebinazi babikungula buli luvannyuma wiki 2 wabitayo mu kampuni ekulinda watu wala emirundi 2 meya kusasula kunkume y'omwezi mbegano bobolime ebinazi ekandala kitegeeza nti oida kuba n'ebinjiza eya buli mwezi miliyoni ndala mwaka mulala myaka 2 myaka 3 myaka 10 myaka 2 myaka 3 ekitegeeza oba ngoti oli mukozi wa government oba ngoti olifuna musala wa buli mwezi so ekyo kye tuli kuleeta ekyo ni President Museveni kyaleetera abasoga twide kutongoza okubaga sente buli eka 5 omulimi tumwagira emiliyoni 25 bobanga olina eka 2 kitundu tukuwa emiliyoni 12 n'ekitundu esente tutukuwa kujja kubayiza mu mukazi wundi oba kubayiza mu musada wundi esente tulikuwa kulabirira enimiro y'ebinazi okuva wotandikira okusaaga n'okusimba paka lwotandika okunoga mbegano botandika okunoga notandika okufuna sente do dine sente twakusupportinga bajanga basala katono obutakukosa osobola okweyagalira mu sente do dede nkobye emiliyoni endala gyofunamu buli mwezi eyo ni neti ngomaze okutola ku galama donadona eda abakozi eda fertilizer edachi so tutandisa na district 3 district eri kuiraku mu mwako gwebeye sente ogwiraku ni Bugweri, Iganga, Ruuka, Idinda City, Idinda District. Nedo District ita. Edo di kutandika okulima ebinazi mu mwaka gwebye sente ogwiraku. Enteekateeka eno abakulu batukoberere nti yabwerere government neri kutamu sente dona omulimi bali kumwenda kujasibwa kulaga government itaka wa kusimba binazi era nga endokwa government eri kumugada abwerere ebijimusa byabwerere okufuwira kwa bwerere era nga tukitegeereko nti ekirime kino kimala myaka ngena malo omulimi yatandika okukungula era nga oyo anabanga alimye katono tugeze nga ekandala yonka buli mwezi anabanga afuna emiliyoni namba eyesente miliyoni namba eyesente okumala ibanga eri emyaka 3 obaana amanya zero na Sam na Hasanga Mwikwiti nkolanga regional manager wa Eastern Region era abalimi abasinga gye bava abebinazi so fenga bank batu omukiso kubera kibaita fund manager wa omuntu amanaging sente ziva mu government na zino gende wo mulimi w'ekinazi so form mulimo tugukoze tugenda mu myaka katena to managing the fund mu kifo kye Buvuma twasokera netujje Mayuge netudda ebujiri juzi twagenze na Mayingo so far mu Eastern tuli mu other districts naye nga banka tuli esangobe tusubira tunagenda ne mukono na ifeebiranga government begeno kola ki okutulagira so contribution yaffe for example okebera mundu zatwagaba around billion kumpi 4.5 billion okusinga dala esinga zigenze Buvuma otwatandikira so far mu district 3 eze Mayuge Bujiri na Mayingo
tulima around 1.2 billion. So ndoza tukoze omulimu gw'amaanyi. We've gone ahead ne tusomesa abalimi financial literacy. Tubasomesa sente ozikwata otya. Sente nezigenda okuva mu kinazi zinakuyamba zitya okusobola okubanga ozifunamu. So tubaddewo ne building relationships ne aba district, aba national oil palm project, aba government ministries zonna. So tulabanga tutambuza omulimu era kati kye tusaba government epulanga okutwongera sente kubanga tetulina zigenda zikola ki zikendeera tusobole okusupportinga abalimi baffe ebinazi. Abantu ab'ebyalo eno gavumenti eyambye okutugemaku tulikweka okulima era twayega n'okwaya. Baba asooka okona ekintu ekyo mwaleekede muleete mbone omuntu omulimi munsi muno ninagana n'okubinga obwavu oteeku n'obutamanya. Thank you.